Ate Bannalotale basaasaanyiza obukadde obw'eddala 600 mu pulojekiti y'okubunyisa ambulance eza tukutuku eziyitibwa Tricycle Village ambulance nga zino nno zaagabiddwa mu malwaliro ag'omu byalo okuyambako abakyala ab'embuto okwanguyirwa ng'okutuuka mu malwaliro. Pistalemu district governor wa Bannalotale mu Uganda ne Tanzania lambuludde project y'ogaba ambulance Tricycle mu byalo nga kyagendereramu okukendeeza ku muwendo gw'abakyala abafiira musanya. Ayogeddemu ku bituukiddwako mu project eno omubadde okutendeka abasawo abazaalisa 12 saako n'okusomesa abakyala ab'embuto ku ngeri gye balina okweyisaamu. Bw'ogattako bye tugenze tukola training abakyala midwives about 120. Bw'ogattako equipment ze tuwadde autoclaves, baby warmers, osanga nga phase eno esooka twawezeza kumpi billioni nga about 1.8 billion. Kuzeka Wakiso twatwala ambulance ebusi mu bizinga, tutwala ambulance ebusawa manze, olwaleero tugabye ambulance esembayo ewakiso ekajansi. Malawo ekizibu kino Bannalotale b'Entebbe beegatiddwako abalala ne basobola okusaka ensimbi okuva Citizenland nga bakwataganye Dr. Oz Hazago eyaliko district governor mu ggwanga eryo ng'ono atadde ssente mu project z'ebyobulamu ez'enjawulo mu Afirika. So I'm only humble and I see the success of this project since many months. Growing and growing and growing. Dr. Oz asimibwa Bannalotale okukozesa obulungi ensimbi zino. Mu kiseera kino Batongozza pulojekiti y'okubunyisa amazzi amayonjo mu malwaliro ga gavumenti 62 nga talimu bwannyonnyola. Twakatraininga abakyala abazaalisa abawerako ba midwives. Programu olwaliro gye tutandikako ya wash. Twagala abakyala bagende mu malwaliro nga waliyo amazzi. Pulezidenti waabwe Bush ayogedde ebimu kubibatuusiza ku buwanguzi. Esingayo okuweereza abantu. Tulina projects ziri wakati wa bilioni 1.5. Ebyo ngo bitadde ku bbali abakukunavu bakuŋŋaanidde mu kagaawa Sebagala okwetaba mu dduba ya kitaabwe omugenzi Sharif Shaban Sebagala muno kitaawe wa Latifu Sebagala yali omubaka wa Empya North. Sheikh Hussein Rajab Kakoza yali mukwano gw'omugenzi Fanfe era omukozi wa famire eno yabadde omugenyi omukulu nga ambasada Ahmed Kisuule yabadde omusomesa omukulu nga alambuludde obukulu bw'okulombera abagenzi dduwa. Weno nga tugeze kugigaziwa kubanga ayagala kulomba dduwa yalisoze kuva mu sona ya Jeneza. Sheikh Hussein Rajab Kakoza asimye omugenzi Sharif Shaban Sebagala olw'okutemera abaana omusingi omulungi. Abateke baana abalongoofu abasabira bakadde baabwe ekiseera. Haji Latifu Sebagala Sengendo alambuludde obukulu bw'omukolo guno mulina okwejjukanya ku birungi ebyakolebwa abagenzi n'okunyikiza empisa y'obumu. Ekikulu okumanya temusimu tukozeemu kubanga tuyita mu isi essaawa yonna oli mulamu nze ndi mulamu ekyo essaawa yonna tugenda kufa naye ki kinatujjukirwako olugwedde bulungi alhamdulillah. Era twongera okubiriza abasiraamu okusabira bakadde bammwe. Era ebbanga lino lyenze nga nzijja wano tebantulirangako nakunnyima muzingalo okubuuza ku bantu kyokka nga ate navuganya n'omuntu owawano kitegeeza nti omuntu bw'atyo taba mubi aba alina omutima omulungi. Judith Nalugwa ne David Sekayombya ebakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.